poliisi mu kibiina ekibagatta Kiyutofu nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Haji Rashid Ssekindi balabudde poliisi y'ebidduka ku kumala gakwata mmotoka zaabwe awatali kusooka kulungamya ku bisaanyizo kye birina okugobererwa mmotoka okuba ku kkubo. Ssekindi yeemulugunya ku ngeri minisitule y'ebyentambula gye yayisizaamu ebiragiro nga tesoose kunnyonnyola bisaanyizo bya mmotoka bye yeetaaga okusobola okuba ku kkubo, n'agamba nti tekabatanda ne bamala gazikwata. Fiki poliisi twabadde ne mukama wamwe dayirekita yennyini temukwate mmotoka z'abantu nti olw'okuba nkadde. Tutambulire ku ebyo bye twakkiriziganyizzaako nabyo, tukole sensitization okutandika n'olunaku lw'enkya. Ku lwokuna tujja kuba tumaze okufuna ebifaananyi bye tulaga buli ddereeva nti emmoloka teyeetaagisa ku kkubo. Meeting gye tunaaba tukubye tusabeyo akadde ke tusabaako ennaku 6 abantu babeere nga baddaabiririzaamu emmoloka zaabwe, naye tubeegayiridde temukemebwa okukwata emmoloka z'abantu nti olw'okuba nkadde, kubanga abatrafiki abamu mujja kwagala okukikozesa ng'omuliro mwagale okutulugunya baddereeva okubajja mu ssente. Tubeegayiridde ffenna tetukemebwa, kubanga singa ate munaakola ekyennyuma ekyekyo kye twakkiriziganyizzaako nakyo, oba oli awo ate mujja kuba mukema abantu okupaakinga emmoloka zaabwe, ate we bazipaakinga mukimanyi nti eggwanga already ffenna tuba tufiirizibwa. Ssempijja Muhammad nga naye omu ku bakulembeze atutegeezezza nti baali baatandika dde okuddaabiriza emmotoka zino, naye ng'embeera y'ebyenfuna y'ebadde ekyasibya abamu ku bannaabwe okutuukiriza. Tekyetaagisa naye okuzigamba bugani nti zigende, kubanga okudda mu zino Kigenge twalina Kamunye, naye Kamunye ezayitira obukadde nga tezikyasobola kutambula ku makubo era zagenda ziggwa mu takisi era zaggweramu ddala. Naguno kati omulembe oguze nti gwa drone guzze, nagwero ajja kulaba mu luvannyuma lw'emyaka nga 5 ba 7 nga nazino tezikyalimu, nga abantu bagenze baseetuka bokka mpola mpola. Naye ekyokuddaabiriza kyo kikulu tujja kuziddaabiriza, tuziddaabiriza nnungi. Naye okutugamba nti ate atugoba bugobi e Kampala obanga otugobedde mu Geyeena tugere tujje omuliro. Kye lwali tumusaba atuwe ekiseera tuddaabirize emmoloka batubulire n'ekiki ekyetaagisa okukola ku mmotoka okubeera ennamu nga ye bwakyagala, tujja bikola byonna bitereere. Ng'eriwo bagamba emmotoka enkadde naye enguudo bakaziba terosatu naweza na myezi giwera 2 nga balumazi ne mukazi akakoma obukomi zonna zadde zikutukidde okwo, naye ke muze tulambulako mutuzaamu ku maanyi twadde bamutudde nga tetujja kukola ne tujja kkeera tukole n'abayinamu nga bwe twalabye zinamu ebiveera mu ndabirwamu ezo babijje mbateekemu endabirwamu, kubanga n'agivuga naye bwasaba atayinza obutagala kugirinnya naye badde asazewo okulinnya ki mmotoka agende gy'alaga, naye bwasanga ebiveera biri munda ne tukakola ki naye babijje mbateekemu obulabirwamu naye bajuke nti enguudo bakamala okuzikola zinaweza na mwaka naye mukazi badde zifiiridde okwo, kati katutandika okugenda nga tuddaabiriza mpola. Bano era basabye gavumenti naye okukola enguudo nti kubaza ezisinza okwonoona emmotoka zaabwe. Ssekindi kyokka ategeezezza nga ku Lwokutaano bwe basisinkana minisita wa Kampala Omubeezi ne bakkaanya nti enkyokutuusa Olwokuna lwakutegeera mmotoka kye zeetaagibwa ku kkubo nga basinziira ku ezo ze banaba basoose okukwata ng'ekyokugezesa. Emmoloka zino ffe twadde tuziwadde gwa 8 obutakusukka kutandika n'ogw'omwenda nga bagayidi tebagenda kuziwa abantu. So kati ekya minisita okuba nti yadde akisuddewo busuuzi abantu nga tebeetegese, ekyo kye twadde oba oliawo kye twadde twemulugunyaako, naye ng'ate mulimu abaddaabiriza emmoloka zaabwe nga eri gye tukulaze esoose nayo yali bweti ng'eno ne nannyiniyo oba oliawo ye n'afuna akasente ono kaabadde tannabakola kikadde tannabakufuna. Ekirala twasinkanye minisita wa Kampala Omubeezi naye nga tumusinkanye ku lwa minisita w'ebyentambula Honorable Fred Byamukama ku lunaku Olwokutaano ne tukkiriziganya naye nti ekiragiro minisita kye yabadde awadde eky'ennaku 10 okwera emmoloka zino zonna zibeere nga zivudde ku nguudo, ate ng'ekiragiro kye kyadde kiga nti eno bwe bagikwata kubanga bajja gisanga olw'amanda tegaliiko emitto girabika bubi mubagitwale mu yaadi, ate olugitwala nannyiniyo tebagimuddiza. Ekyo kyabadde kya butemu nnyo nti nannyini mmoloka eno wabadde omaze omutta, singa ogimutwalako n'otagimuddiza in fact omanyi ki mabanja kigagirinako mu banka oba yasingayo kayumba ke. So kati bwe twasabye Honorable Kyofaatoga byayogere ne mukulu munne. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba ekikwekweto ky'emmotoka zino kinaakolebwa ku nguudo z'ekibuga Kampala okujja emmotoka ziganyegenya ku nguudo z'omu kibuga. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV Amalindirire.